Abantu beyo mu West banwanira. Side wa West side chi. Western region. Kisinzira anti. Era nabagamba you can't speak Runyanko. Bagamba muno neisa. Mention the place nkubulire nti awafu. Gwecho omanye yonna mu Banyankole Kabale Rukunjiri Rushere Kamwenge bonna. Embala tebalina kibagamba. Balina ebyana bibalabalabako. Mbara we tusookera nga tonnabonaawo wonna. Nabana. Obanga sembala bakulwanira. Baba bakulwanira Rushere. Kale aba Masaka kati oboli eyo wansi eyo. Erushe oyino kufokera nga bakulwanira Masaka mu town mu city. Kale akade katambuza byabulamu and tubadde twogera ku passports nga weweza komyewo and all that. Tubadde wano ne tubagamba ku nsonga documents ezimu whether wasoma watu wasoma otekeddwa okubeera nazo ate ebintu ebimu tulina byemanyiza mu bulamu obwa bulijjo tobeera na fear kakati endagamuntu ngende njifune ntya bagenda kumbuza ebintu by'oluzungu leero nze atamanyi kuwandiika ye ngenda kuddawa twejjemu obwo obulamu you are Ugandan you entitled ku nationality yo erina okubeera identified okiraba bw'ogendayo gye tujjuliza forms z'endagamuntu ate bw'oba tomanyi wemanyize nnyo ekintu ky'okubuuza yes ebigambo ebyo babiwandikako ku luzungu oyinza sanga n'omuntu nga tamanyi kusoma luzungu naye nga bambi oluganda lwasobola oddusoma oba olunyankole whichever java naye ate oluzungu ne lumukaluubiriza but ku desk ezo kubeerako abantu wetekemu omuze okugamba omuntu bambi simanyi nvuunulira wano bategeeza ki gw'omubulire those people are kind basobola n'okukuwandiikira but oyina okubeera ng'oyina identity. Ekikulaga ekikwogerako. You're missing out on too much. Abamu tufuusa abazadde otwala omwana ku ssomero bakubuuza gwani toyina na ndagamuntu. Abantu bangi amasimu gamu tegawandikisima wandiise mannya gamu nasoma toyina ndagamuntu. Abantu bangi kakati saa zino tosobola na kubeera taata wa muntu. Yes. Like you can't be a father of your own kid. Yes. Ransom like officially lwansonga toyina ndagamuntu esobola kuteekesa ku kiwandiiko kya mwana wo tosobola kufuna passport because toyina ndagamuntu. Some people actually bagagga nenga tosobola gula ttaka kubanga toyina ndagamuntu. Waliwo omusazi tosobola kufuluma Uganda ogende naddala mu Europe si lwakuba nti no toyina busobozi bugendayo ne lwansonga emu toyina ndagamuntu adafa tulina ndagamuntu siza tusafuna passport kati tugamba oyina osobola okuyita ne bakufunira passport naye kisobola okukumisa biza lwansonga tulina statement eri mmanyago. Thank you. Kakati awaliwo documents ze twetaaga mu bulamu ng'olina ogifuna wasoma tewasoma ate n'ozitereka bulungi nnyo n'obwegendereza abantu baliyo babonaabona lwakubenga ebintu byabe babizanyiramu oli gyafumbirwe Masaka n'aleka eyo birth certificate yagireka ne maama n'agenda naye bufumbo gye yalaga bwe bityo toyina bintu byo nti kati bwebanga gwe chance oba yakuggwako oba at least by'abaana bo bitereke bulungi nnyo ekisookera ddala birth certificate ebbaluwa z'obuzaale kakati we tuzaala abaana birth certificate ene egenda ekyuka because nze bwe nazaala akaana kange mu ddwaliro kaba tekalina mannya era bateekako mannya ga taata waako olimuwa obawo n'erisooka. Usually we are not set for that. Me, I didn't want to know the sex of my child. All I wanted was a child. Kati bamuneza muwala kati saakirowoozaako naye bw'ogenda mu ddwaliro basobola obbikyusa okitegeera ne bakuteerako amannya ge wamuwa abamu oyinza kwagala ogifune ng'omaze okubatiza kati nga mu the Christians ng'omaze okubatiza omwana because naye erinnya liba liyina okugenderako okitegeera so birth certificate gitereke bulungi nnyo ey'omwana omala ogifuna nga muto osobola okugenda n'ofuna endala eri organized bulungi nnyo ng'omwana akuzeekuzeemu oba birth certificate oba adoption papers abantu abamu baba adoptinga sibya ono baana bangi nnyo bali adopted taata olina akutekinga on eri family neekutwala ezo na process z'empapula ezo nammwe aba adoptinga abaana mugendeyo mu families ezo ezikuza abaana nogamba bamumpa omwana gonna amateeka because singa muzadde w'oyo omwana avaayo yonna gy'aliva oba omuntu yenna namuclaiminga
osobola n'okugwa mu misango egiyinza okukusibisa. Waliwo n'abantu kati saa zino wagenda mu kyalo n'osangawo omwana simanya omwana maama ye yamunsuulira omwana ali wano akaana ne kakusanyusa n'okajjayo n'okaleeta mu kibuga omukuzizza streamlininze obulamu bwe from the blue omuzadde n'akomawo oba okitegeera naye omuzadde yasigala akyalina olukusa ku mwana oyo kubanga tewayita mu mitendera mituufu omwana oyo kufuukawo kikuluma kubanga omwana omujja ewabi naye ate yeeyita maama we akomyewo so kati kyandibadde kirungi nnyo singa ofuna omwana oyo n'oyita mu mitendera emituufu omwana n'afuukira ddala wo so that singa yeeyita maama we akomawo nga talina waddamu mumutwala kubanga we yamulekera. Then we tugenda okuddira ku immunization ebintu bye tutwala for granted enne ennaku zino kati okutwala omwana mu ssomero omwana omuwa ekifo mu ssomero mu nursery school bakusaba empapula za immunization. Yes bazikusabira ddala tebaagala somesa ba gravity mu baana bonna tebangema kitegeera so omwana we bamugema empapula zonna zitereke bulungi ate abazadde mugemese abaana gundi yaabwe ejjule bulungi nnyo ekimuyambako abaana kati balwala ebisenyiga simanya bacterial infections simanya bagema mmeka endwadde 6 killer diseases kati ne bongerako eza vitamins bino vitamins byatwala paka like 5 years. Kale then ezo zez'abaana kati mulimu ffe abantu abakulu ennaku zino olina okubeera n'ekiraga nti bakugema covid noba n'ekipalati kya covid olina okubeera n'eyo yellow card woba olina otambula eya yellow fever so buli kimu kye bakwetaagisa kusinziira wajja ogenda otambula tebasambusayi ogwa gundi HIV kisinziira gy'olaga kisinziira gy'olaga bwebanga baba ne business gy'ogenda okukolayo ekyo nakyo kakati wowe tugenda okuddira ku passport twandibadde tudda kusoma naye kakati tutambula n'abaana nga bakyalina bato nnyo and all that so passport yo gikuume kakati eri ku birth certificate we wagenda okuvaamu passport bw'oba toyina ndagamuntu ndagamuntu byonna bigenda kuva mu birth certificate yekuleetera endagamuntu right mu ndagamuntu awo ate ne muvaamu passport kuba byonna ebyo bibajjuza mu passport birina kuba everything about you so ne passport yo nayo gitereke bulungi nnyo and ku nsonga ya passport sawa zino yinzo gama yenze ngandaga wanze kiya ngende nve Masaka ekijja bweru transport yanzijeru wera mbuza ate nufuna ntwali ebweru nze ntekisoboka era ebyo byabo abasoma ababali e Kampala and all that you never know omukisa gutomera akozeeki kati omuntu ngajjako I saw recently olaba passport obutabuno yobadde butaliwo my sister afuna kiddiiro nenga passport ye yaggwako yena bino nga jukira abadde okay si mukyuse mugende mufune East African passports and all that nanga I'll get time njaggikyusa diruteyaz nga n'obutabo teri waliwo n'obogamba nti emergency nina sente zange kansasule wa nga tekikola but imagine if her book was there yandibadde atambulirawo n'agenda n'akola ebintu bye so bw'oba ng'osobola nga time weeri nga gifune ebeerewo we tugenda okugendera ku mwe nagambidde era ndagamuntu kathena school records abasomyeko no matter the level naye tugenda tandikira ku P7 neoba wasoma P6 from nursery to primary yakusanyusa abantu baffe betuzadde tena kyegenda tugattako naye neoba wasoma kuva P6 third term actually P7 naye nga tewatuula ebibuuzo bya P7 wenkana ng'owa P2 oli ku 0 kyoso tunyumizaako gy'emigo gye bakuba kirasa osobola zoogerako bwogezi naye tolina nnyo kyamaanyi wenkanankana n'akaana kana akali mu P1 ezo report says oziraba tezirina nnyo kye zigenda tugasa naye PLE USCE then neya senior 6 bagita batya nti wasaze obimalayo ate kati ndi ku interview ye kati gwokola kinze nnyinyonnyola obitandise tobimanyi the certificate says nga weeyongeddeyo olina akakosi kokozeekozaawo bu diplomas bu degree opapulawo bonna bonna butereke bulungi nnyo ate bwe ziba zirabika bulungi ziterekire ddala buki bulungi bamama bamanyi ozitereka bwe ziba zifaanana otherwise zikuume bulungi wamma tofaayo baza otherwise zeezizo
olupapula z'otula munogane bannange nogaba ngenda dutwalawo okuba abaana naye nange obwongo bwange kubanga azijja kuyambako ku mulimu kyokka tosobola kujja ku kampani ya muntu nogamba nasoma nze no natuukako mu siniyafo nga tolina kiraga jangu nekiraga nti watuuka wakoma mu siniyafo ensonga endala bamaama egundi ezo naye bamaama bambi birth certificate zaffe wansi w'omufaliso bakyuseemukko buli wogenda omuzadde birth certificate kisinza nno kitanda kyo bino ebitanda bya vono okisanga erimu n'ekinnya bwe kati nno ey'obutanda buno obwa spring nga anti ye vono kati etaddewoko okutalagga etalazeeko sayidi ntereka mubagulye bubookshelf mwe bateeka ebintu yeah but I really appreciate parents bambi batereka ebintu ebyo era n'empapula za baby class osobola ozisanga ziri ato banazo oba atereka zaaki fiizi ze kale kiki yafunye mbu kyanga aweerera Gakati okwo kwe kuli empapula z'essomero then bw'obanga ofumbiddwako ofunye ku mukisa ne bakuba ku kidaala abakyala omusajja agitereke nedda abakyala tereka marriage certificate basajja agitereke tumanyiyo mukyala munnaffe nga kati kyekyobugagga kyalina aginywezezza ati kama mbaya ni mbaya wadde nya bakwana baliwo omulala naye yamanyinze ndina mbiwandiiko okitegeera biyambako ku bintu bwe bityo mostly kale bambi tekiba nti no litoyagala moving on naye naddala when it comes to okugabana ebintu kiyambako kungabana era kuba bufumbo bintu. Thank you so much. Abakyala bagama esimanya sente z'akameza biki wano diru eri wano kati era basingo kanya sente z'akameza ife nga tetufumbirwa nkofu bafa abasajja ebipapula byaffe byonna tubikwata ne mubimalira maani kakati ebbaluwa endala singa mukeera ku makya ne musalawo nti mwawukanye divorce papers muzitereke bulungi nnyo divorce ogikwalabo kino ogifulaminga n'ogiteeka mu ddiiro weebale nnyo olw'ensonga people move on ate era people reconcile muyinza saba okwekyawa ne breaking up biki ne divorce ne bagibawa ale mtuke ne mwezuula ati mwali mwetegeera nti mwali mwetegeera kati omu ate ayinza otegeera munne mukwatagana bulungi nnyo oli aba ali awo mu kyaki babuuza waliwo alemesa abantu bano omuntu ng'ayingirawo naye obanga oyina ekiraga nti mwayawukanira ddala namugoba n'enfufu yafuumuuka ekifaananyi kiikino abantu abamu bagetinga obsessed omuntu n'akutambulirangako mwayawukana akanyagambo yali mukazi wange maama w'abaana bange akazi mwe mukikola ng'oyiise kakati osobola ne mumateeka osobola okubalaga empapula nogamba ne omusajja ono twayawukana aneesibako bwesibi so nezo empapula muzitereke bulungi nnyo bba mukwano endala empapula za properties byapa kinakindi byapa kuva twayogera waliwo atalina de n'ekipapula ku byetwogerako wallahi nga ye ali awo olaba nno n'ebintu ebirala ebitonotono bye tulabanga ebitonotono naye nga gwe mu bwongo obwo it's your valuable akitandiki nga tonagenda kubya batandikira ku ndagaano kwata endagaano yo abantu abasinga endagaano muzireka mu bitabo kwata endagaano genda babita bisiringa esigale ng'ekaluba bweti basiringako negundi n'ekikaluba egiteekeko beera n'endagaano zo abantu ddala bagulawo ploti nga bwakugattagatta ogule ka 10 ku 2 nomala nogatako nofuna bonna buli kalagaano actually tutandikira ku kintu ekitono kye tunayita nti ekitono nti essimu abasinga muyina essimu kyekyobugagga kyolina ne bw'abanga Seima agambye yiye n'essimu yange ngimaze kanjikuwe afuneko wawandiika ng'akuwadde buwi yes one because essimu eyo esobola okukubulako essimu eyo neegenda neekola omusango bantu bali mu makomera lwa kigambo ssimu kubanga talina receipt abantu bababaka amasimu abantu ne bagattirako abantu yo police nereeta nti essimu yagundi ne bagitrackinga nga hafi ya gwagirina naye nga talina receipt yaayo oba ogiguzeewa oba wa omuntu akwe receipt ezo temuzizannyisa muzitereke bulungi nnyo ke kantu akalinga akatono akasembayo naye abantu bavundira mu makomera kubanga teyalina receipt eproving nti essimu yiye era bamukwatanga mubbi oba omutemu ebyapa byammwe omuntu oba asazeewo okugabira kintu ate guno omulembe kale gubeere nagwa video kuba tuli kati mulembe gwa digital jjajja akuwa ekintu taata akugabira ekintu waliwo n'abantu nga bagaba bagabulula katufina balobina obusika abukyusa buli kaseera nayenza abaana nabawadde amagezi mubeere ne peeni wagamba nti gwe musika wandiike leeta video omukwata omugamba ogambyani ekya video n'omulala asomulikodinga awandiike gwe musika wange ebintu byange mbikuwadde kwata akapapula
So ebintu ebyo tubyegendereze bibanga ebyokusaaga naye nga byabuvunaanyizibwa nnyo. Then will abasinga lwaki omuntu walowooza okuwandika ku wiru abalowooza nti agenda kufa abiŋŋambako nenyiiga ebibeera mu kiraamo bya kisiru nti ono yalina okukuzaabo nolabanga no bakututte wakkojjaawo eddaame kintu kya buvunaanyizibwa nnyo but I know gye muli ayambanga n'okuza obwana bannange kubanga kaakati olabira ddanga obwana bw'obugabye babututte simanya kino kyoli omumwe baweera ne power of attorney nti ebintu byange oba gundi yajje bwe bityo kale bambi wiru yeetagako research mungi nnyo buli w'obanga atali mulwadde nedda buli bw'obanga olina ekintu ky'okoze ekisobola okulwanya abantu kikolereko ekiraamo sinakindi kati oba okyali muvubuka